of the hospital director, Kawempe National Referral Hospital, and on behalf of the whole hospital administration, health workers, and all other medical workers, I would like to welcome you to this great institution. I'd like to thank you so much for thinking about our mothers. It is part of maternal care. We want to thank you so much for your big heart, and we want to say that Tauzi from Nabatanzi, we are humbled by your contribution to make our mothers happy, especially those who will be in the hospital. We thank you very much for this gesture. It is not simple, but it's only God who will reward you. I want to thank all of you who came and all those who didn't come, that may the Almighty God give you a financial breakthrough. May He bless your kind hands, and may He give you all your heart's desire. Thank you very much. I am here. My name is Grace, the Principal Hospital Administrator, and my colleague Amanguma Gloria, the Hospital Administrator. Yes. So we're here on behalf of Dr. Katsime, the Executive Hospital Director, Kawempe National Referral Hospital. Thank you very much. Omulinya, the Executive Director, Kawempe National Referral Hospital. Njagala kutuusa okwebaza ku birabo byonna bino bye mutuleetedde ebingi bwe bityo ku balwadde baffe n'abaana. Tweyanze ge. Tusaba Mukama abaddize gye mujje, abawa omukisa ate abongere omutima gw'okugaba. Eddwaliro lino Kawempe National Referral Hospital, eddwaliro ly'abakyala lyakuzaalisa n'okujjanjaba endwadde ez'abakyala, n'okujjanjaba abaana n'okubawa byonna ebigema endwadde ez'abaana abato. Tweyanze ge, ate tugamba temujja waawo n'olulala Christmas ejja nayo tubasuubira. Tanzi oye! Tanzi oye! So much. Because my voice is not good, allow me to say just a few words, and my colleague Maurice Muchivi will help me and continue with other things. I want to thank the administration of Kawempe Referral Hospital. Thank you so much for allowing us to do this in this hospital. I mean, it means a lot because as Tanzi Foundation, our aim is to help the mothers, women and kids. We have other causes, but at least you helped us achieve this for this particular Christmas. Marisa ajja kwongerezaako kankola kalako Oluganda. Nganze Dianah Nabatanzi, on behalf of Tanzi Foundation, njagala okwebaza buli kinoomu yenna, buli muntu yenna atuyambyeko okulaba nti kino kibeerawo bwekityo olunaku olwaleero. Okusingira ddala ne nebaza administration eya Kawempe Referral Hospital. Mwebale nnyo tukkiriza kubanga bangi babeetaaga obuyambi nate ne babugaana, naye mmwe mwatwaniriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temwatukaluubiriza kubanga nammwe mwalaba obwetaavu bw'abakyala bwe beetaaga, naddala mwene embeera abakyala gye bayiseemu mu covid ono nga bwali, ne musalawo okulaba nti nammwe mukwatiramu naffe ne tulaba nti bino tubituusa. Bambi tweyanze nnyo, tweyanzeege nga Tanzi Foundation, naffe tuli basanyufu nnyo, tuli basanyufu ddala, era tusuubiza agambye tujja kudda Christmas, naye tetugenda linda Christmas kubanga ne ba health workers nabo beetaaga okubanga bafiirwako. Olw'eddoboozi lyange litali ddungi mukkiriza muganda wange Mukiibi ajja kunyamba obusigadde obugamba abe nga abumalayo. Wewa nga director wa Tanzi Foundation, Dianah Nabatanzi bw'abanyonyodde, ekigendererwa ekisinga okubeera ekikulu eky'ekitongole kino kulaba nga afuna engeri gy'ayambamu abaana ab'obuwala ate era n'abakyala. Ekisa kye tulimu ekya COVID-19, abakyala bakoseddwa nnyo mu mbeera zonna. Ate kale bwe ku bakyala bano abagenda okuzaala, abamaliriza okuzaala, era obuzibu badde bungi mu mbeera gye tulimu, kwe kusalawo n'agamba nti kaafune enteekateeka asobole okubayamba. Mu ngeri emu twebaza bannaffe be tukaganye nabo abatuyamba okutuwa ebintu bino okubituusa ku bantu nga aba Movit, tuna ne bannaffe aba Top Queen, abo nno nga be bamu ku batudduukiridde okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'okuyaayana kuno kwe tulina. Tweyanza nnyo eddwaliro lya Kawempe, era tugamba nti enteekateeka zonna musobola okukwatira wamu naffe ne tulaba engeri gye twongera okuyamba eddwaliro. Mwebale nnyo, mwebale ddala.
Zoti otuli amanya gawo. Amanya gange nze Janat Amishamisha. Embela ya Transfer Foundation. Sina nsonyi. Embela ya Transfer Foundation yatandika like program yatandika dda matulina okujja tuddize ku bantu abalwadde abaana bazaala nga bato abafuna embuto nga tebenneetuuka. Kati nga ffe ba Dianah Forevers twakolawo ka contribution ya katonotono ne tugamba tujjako wa Dianah ayongereze ku kyayina. Bokiikiridde bawo obubaka. Bekiikiridde Stella Bata Lilian bangi Taylor Jawhala bangi bati Jawhala Masangsang kati nabo ne bafuna nakibatuwaayo then ne tukigattako ne kyova olaba nga leero tuli wano tubaddewo okuva ku makya tugabye ebintu kale oyo bamulabirira abaana abataweze maze okubakulisa olunaku mugamba ki ng'omuntu aze kukulisaako mukola ki bananga abakyala ng'omuntu aze kusaasirako aze kulaba okola ki ntaga esanyuka esanywerwa bakola ki tukuba mu ngalo tukuba akalulu